Wabula ebweru w'eggwanga gavumenti ya Nepal ey'amagye n'abakuumaddembe abalala ku nguudo z'ekibuga ekikulu Kathmandu mu kaweefube gweriko okukakanya abeekalakaasa bakyatamya obugo nga bawakanya enguzi ne gavumenti okugezaako okusalako omutimbagano n'okuguwera. Okwekalakaasa kuno kubadde kukyaludde okulabikako mu byafaayo by'eggwanga eryo era nga kwaviddeko ne Ssaabaminisita w'eggwanga eryo okulekulira nga wano amaka naddala ag'abannabyabufuzi galumbiddwa ssaako okuteekera omuliro ebizimbe bya gavumenti omuli ne Paalamenti y'eggwanga eryo wadde nga yabukeeredde olwaleero embeera ebadde kakkanyeemu wabula omukka okuva mu bizimbe ebyateekeddwa omuliro n'ebidduka gubadde gukyalabibwako mu bbanga. Mu kiseera kino kafyu yalangiriddwa okutuusa olunaku olwokuna era ng'amagye galabudde nti singa ganaakwata omuntu yenna ng'azzeemu okwenyigira mu butabanguko gakumukolako ng'obuyinza bwe bulagira. Abantu 27 be bakakwatibwa olw'okwenyigira mu kwekalakasa kuno, omu abadde n'okubba ebintu by'abantu nga n'emmundu 31 ze zaakazuulibwa. Wabula bakulembeddemu okwekalakasa kuno bategeezezza nti ekigendererwa kyabwe tekyabadde kyakoonona bintu by'abantu kyokka waliwo bannakigwanyizi abakwenyigiddemu nga balina ebigendererwa byabwe bwe batyo ne bakakasa nti si bakugenda mu maaso nakwekalakasa kuno era ne basaba amagye okugenda mu maaso ne kafyu. Okusinziira ku gavumenti Nepal okwekalakasa kuno kwatandika ne bannansi naddala abavubuka okuwakanya ekya gavumenti okuwera emikutu gy'omutimbagano 6 okuli ogwa Facebook, WhatsApp ne Instagram. Bano kye baali bawakanya wabula nga kuno ate kwetabyemu n'abo abawakanya enguzi era kwe kusajjuka. Olabira bino nga tekimanyikiddwa ani agenda kuddira Ssaabaminisita eyalekulidde mu bigere era nga kati waliwo eddibu ddene eryetaaga okuziba mu bwangu ddala.